era n'empeereza bwe nali sinayingira nalina ekizibu mu kifuba era nenkusaba onsabireko mu kifuba kyali kizitowa naye emyaka egyo mingi emabega kyekizibu kyekimu ekinsumbuwa paka olunaku olwaleero ekifuba kinzitowanga tebalina kyebalaba but at least najjako ewo for the same problem. Katusabe. Amen. Katonda alina amaanyi. Weetaaga tugenda kusaba ffenna. Omanyi okusaba? Omanyi okwesabira. Buuza ku baana. Neyaza okusaba olukyaki Mukama yebaziwe. Bamputa Mazingo omugalanda wa mami omubwenti ku Bukedde TV abasinga mumanyi nga Lutawa Zoe. Kola ne Bukedde TV omuli SMP Tours and Travel. Nzize kusabako nammwe olunaku olwaleero mu kanisa ya Mukama. Katugole mkono kama tusabira Dr. Proper omusumulule mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda. Tusabye Katonda n'akola ebyewuunyo ffenna wano waliwo Katonda gwe yali awonyezza nga yalwana naye yeesiga Katonda n'awona. Kale Mukama kitegeeza omuwonya. Tusabye n'omusajja ono tagenze kusako aze mu nnyumba yo. Tusabye omuwonye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Dr. Proper alina akayimba ke sinakawuliriza kakulumiza Katonda. Akayimba bakayita amawina kamukama bantereyo flashoni rona nyambako musimu mulyomu bantereyo akayimba nsomba mpande nakikantoni. Okay, soko tuligiza kula tumaiti kanye. Yeah.
sinze akiwulidde yeka akajanja tweyanziza nnyo muganda yake mukama gwokisa tumukubireko mu ngalo. Salaba ku muntu yenna wa famire yange biologically kyekyensumbuwa mu kifuba mami dade tewali tewali so tumanyi na baganda mbadde ne depression, mbadde nfiira mu nnyumba, akatambi akatrendenze buli wamu, abasinga bansalira omusango, naye bwe mba mu mbeera gye ndimu nandiroopa eddaani era nensalawo nenyimba akayimba nga nezaamu amaanyi nengera nemenya. ekiteezeewo mukama obulamu bwabo akuwa esizoni empya mu linnya erya Yesu. The timer is going to start running. A is heaven. B is the Garden of Eden. C is New Jerusalem. D is Mount Sinai. Tell your neighbor which you think of the four is the answer. The timer starts now. According to Revelation chapter 21 verses 2, the Bible says you will spend eternity in New Jerusalem. If you are not sure where you are going to spend eternity,